Omwana ono ndowooza emirembe jjo gyagaana ewaka, asazeewo aleete maama we amupeerereza ajje abuuzeeko ku muto we nga bali wano. Maama ky'akoze kituufu oba kikyamu? Kubanga gano amakati gali mu mukazi mulala. Naye era Daisy olutuuse ye akirabye n'amugamba, maama lwaki ozze wano? Tetwaligenze wabbalibbali eyo ne twogerera eyo? Lwaki ozze wano? Ng'omwana alaba ebintu n'abirabira ewala. Mukulu we kyagaanye okulaba, wabula ye amugamba tewali nsobi, tewali buzibu bwonna. Kati maama gano amakaago ebintu wabikola ne taata oba okitegeera? Omwana bamuyita ndowooza erinnya ettuufu lye tuba tuwaluuye essaawa eno ly'erya Nakawanga, kubanga Daisy seem to be understanding more than the older sis. Kwe buli kaseera bakubuulirire ate nga ggwe mukulu. Ebiseera ebimu baganda bange bino ebintu tebituyamba, eby'okudda ewaka ne tuleetawo obuvuyo. Twetaaga okwetegereza mbeera ki gye tulina okuwangaaliramu, naddala oli mwana wa buwala. Essaawa eno tosobola kwetakulira, okyadipendinga ku taata. Tubeera tulina okukkakkana. Maama abuuliridde omwana ono, naye ebigambo byagaanye obbifuna obulungi era akyawakanyadde. Ate babadde tebali awo nga n'ow'omumaka wuno tatuuse. Nga bwe nabagambye nti ono agenda kuuma empisa paka lasiti. Abuuzizza ku mukyala, n'abuuza oba bamuwadde n'akatunda, n'abagamba bannange lwaki mwatudde wabweru, twe twasazeewo tutuule. Maama n'amugamba Luwi ng'omukyala ono amaze okusituka, n'amugamba mukyala wa mpisa, lwaki tomugondera, lwaki tomukkiririzaamu? Ambuuzizzaako bulungi, talina buzibu. Era Daisy akanyiza gamba oyo. Wabula bw'asituseeyo gy'abadde azze kulumba mwami mu kisenge, abadde amusaba na ku mazzi aganyuga amugambye omunanjoga kutuuka wa? Omukyala we ali wali wabweru yatudde dda. Weekobanye ne bawala bo. Mukulu Kibirige bambi ebiseera ebisinga ebintu aba tabimanya, abeera so green ku bintu ebigenda maaso ewaka we, naye buli kimu tenda kitunuza mu mwami we kubanga ye hiiti gy'ayagala. Ndowooza mulaba bw'azimba mu kisenge agamba kati nkimaze. Mukulu Kibirige azze mu butuufu ye ng'aliko butaala bwokka. N'amugamba onjagaza ki? Amaka gange ogaagaza ki? Kati singa baatudde ebbali nga Daisy oyo yabagambye, bino ebintu byandibaddewo. Omwana ono Luwi ebintu by'agenda asomboola bino ewaka, gwali eyo wenna mukwano nga tuli mu reviews zino, ekintu kino okiwagira. Maama n'ajja ewaka ate we yava nga mulimu amaka n'omukyala omulala. Oba asalawo n'otambula n'oleka abaana be emabega. Essaawa eno ekikomyawo ggwe omuntu omukulu otule mu maka ga mujja we, essaawa eno ga mujja okubanga she has been admitting. Wabula Luwi tebimusanyusiza maama we okumufuutula ewaka era asituse ayambalire kitaawe. Amwambalidde n'amugambye gano amaka gagimu ebintu mwabikola biri, ontegeeza otya? Omanyi nsobi ki maama wo gye yakola ndyoke mugobe waka nga nammwe abazadde n'abakuza? Ebiseera ebisinga tebiba bya bwenzi, wabeerawo ekiri beyond, a secret that is beyond. Maama by'atasobola na kunnyonnyola abaana, olaba bakulu naye maama naye tasobola bibannyonnyola. Luwi yeeyisirizza ddala bubi, azzeemu taata taata nja kuzaalukuka nti nzaalukuka. Omwana omuwala Daisy omuto ate yaliwo okwegayirira. Ono yeefuula nantagambwako saagala kumanya naye nga yo ge mazima ali mu nsobi. Ono omusajja mukulu ali mu kuloota, akuba obufaananyi bwabusiiga bwabukomyawo, naye mu kirungi nti mu bufaananyi bw'akubye kimulaze bulazi nti engeri gy'ali omwana w'omugagga Daisy tali mumativu na kifo kino kyeyapangisa. Adde akanya kwekwasa mu apartment saamugambye gundi era kyekimu n'okupangisa kiri nti wazimba wuwo, naye nga byonna oluvannyuma tubirabye nti abadde mukuba bufaananyi nti omwana amugambye tulina ssente ku akawunti, taata waffe yatuseevingira. Gwe buli kimu ky'oyagala
Kugamba ayagala omuntu atuula mu ndowooza ze. Supermarket Becky gye yamuganye namugaa tulina kutandikira ku kitonotono, si buli ali gyali nti gye yatandikira. Ebyo yabiganye. Kati ate ono kwegamba amutunuulidde nga yali mu supermarket gy'ayagala okupanga, kumbe ali ku kikomando kwatunuulira, kwakubira obufaananyi, bwabwoza, bwabusiiga, bwabuteeka wali mu nnyumba. Alowooza famire gye yakutte ngagga tayagala najjita. Abalenzi mikwano, mwalyebuulirira kubanga obeera kisajjasajja enkeera. Be bana bwe mugenda okusanga ku makya nga yasse omwana w'omukazi n'amusuula mu septic tanka, nga yamuse n'amusuula mu ttooyi. Lwaki? Ssente amutaddemu nnyingi, alaba essaawa eno amaze omukwatira mu nsobiizi ez'obwenzi nga emmanyi bw'atambula. Nsobiizi ez'obwenzi ng'alaba talina gy'amussa. Agenda mugava mu buli bintu byange, ennyumba yange, omulimo gwange, emmotoka gy'ovuga yange. N'alowoozaamu okuddayo ku zero. Lwaki takutta? Akutta, embeera n'evaawo n'agenda mu maaso n'obwenzi bwe. Abawala no tulina okwefumiitiriza ne tubeera balabufu nnyo ku balenzi nga bano. Temuteekamu nnyo kubanga ne Bayibuli etugamba ffe baatulagira kuzaalira mu bulumi bano be balina okutuwa, tulina okulya ku ntuuyo zaabwe. Shivani asisinkanye muganda we ng'avaayo. Naye nga we nkugambye nti bassenga bano mu butuufu Shivani yandibadde n'asooka ewantu awo kubanga ye kavuyo, ye nannyini kubireeta. Ye nannyini kubireeta, naye olaba ne Alex yamusooseeyo ng'ate amasimu Louis yagakubira ku muwano. We nkugamba abantu amu bakutomeza embeera n'esajjuka nga tebalina gye bakussa. Taata akuzaalukuse, omukyala asigadde mu maka g'obadde olwanyisa, n'ofundikira nga toyina ky'ofunye. Baganda bange, nze eno ensonga ngyesibyeko nnyo, nkubawo nnyaawo. Alex akanyiza mugamba by'ogenda toleka nga ntaddeyo buvuyo, wabula agenza okujja ng'eno ye embeera yasajjusa edda eri omwana ono gwe yateekamu amawaggali n'amugamba kola kino kola kino, anti taata amuddamu nga bw'ayagala, maama n'amuddamu nga bw'ayagala. Muganda we bwe bamugezaako mulaga nti kino munnange si bwe tulina okulwana, ezino entalo z'abakulu takiraba. Taata amugambye fuluma genda, sikyasobola kuzaala ggwe, andaba mu kamwa. Daisy tebimuyisiza bulungi kubanga mwana muto yeetaaga ow'oluganda lwe waka. Kafukamidde ka maama keegayirire taata. Taata akagamba bw'onoogendera ku mpisa ze naawe ojja kufuluma. Wabula abadde afuluma ng'ate n'omusiguze si wuuno, bye yamusigula okutandika embeera eno yonna. Yeekwasizza omukyala okuba nga baamusanze n'omulenzi. Omukyala omulenzi gwe baamusanze naye oliddiira we partner in business, si na mubbaawe. Okumusanga tekyali tekitegeeza nti naawe yasamwe akamwako. Ebiseera ebisinga waliwo ebintu by'olina okuzibirako amaaso. Baganda bange, ebintu by'amaka oyambukanga oleka ono yawalampa enjovu. Mu butuufu yawalampa njovu. Bagamba mweramannyo. Kikulu Abaganda balina ebintu. Kati ali wano akonkomalidde ku geeti bimusobedde. Kubanga nanti Stephen ono newabadde yeetenda okuleekaana. Lwaki si ye yasoose wano? Ye nannyini kaluzaala. Kansuubire baganda bange tulina bye tuyiga wano. Tulina bye tuyiga. Abadde yeeyisa obubikyusa. Awo ensi si weekoma, genda ofumbirwe era amaka galekewo. Taata embeera gy'alimu teyeetaaga kubibwako mukazi amulabirira. Kati ggwe oli mwana ayagala okulera engalo, ayagala okuteeka wali amaviivi olambiikirize, ebitakyamukolera. Tasobola kugoba mukazi we. Olukyano media kw'obadde. Nsaba atana subscribe nga you subscribe. You like the videos, share them and you comment. Let us interact. Tulaba bwe tuyiga. Neyanziza okumpuliriza.